bwe mutolabe bamukole bwe boti tugambe nti afudde mukama katonda ogenda okukiriza ensi and by the mwakoze maybe badde bandoza batestinga oyo omusajja temugezako ne mundesitinga government ezo kwe testingira mama utamagezi ya government ne bagezako kumutema emiga gyonna gigula omusaayi kino kakigamba abantu mwenna bali mu powers oyo musajja actually mwe mubasinga omuprotectinga anti kugambe nabwafa omusujja ne babanga alwadde bulwazi katogera nti asookulwala because muntu asookulwala ekirwadde kyonna temujja kukiriza mama ne bwafa ekirwadde kirala kyonna ate tugenda byekeza nti yalwadde ekirwadde kino oyo kugambe yo opposition gwe tulina omutuufu tetubangako no opposition nga dde bwe twagifunako Besigye gwe twalooza nga talina opposition somanyi biki ndowooza olabye bakola era kino kankibagambe muteba bweni mulabe linza kuba erinzo batwala mama nze nfudde nze katonda wange mukwate ku babiwani mumutte mulabe anti kino kye bakozeko obukozi bamutte olabe bamutte busi olabe jesi kyonna olaba gwe njaka otandika okulaba and by the way kino kakye kugamba olwaleero okimanyi bwewena yakyawanirire gavumenti eno mbuuza otya etya agamba abantu temwekalakaasa terufunako opposition alina abantu omuntu yagamba temwekalakaasa mukolebwe muti enkyakeere katwala nti ali mu ddwaliro oba yavudde noba yavuddeyo bamusibudde kati agambe bugambe akomandinge agambe naye badde banzita nti oyo omusajja bamukwate nkutidde anti ne gavumenti eni etya bw'oba olwanyisa Ssenyonyi oba olwanyisa Kyagulanyi kakiddemu bw'oba olwanyisa Ssenyonyi olwanyisa ani Kyagulanyi kugamba ekigambo kino edda mu biseera biri ebyedda ebyakawanga Ssemwogerere bwe wawangulwanga wagendanga mu parliament nga gwe leader of opposition gwe okimanyi nti essaawa zino nti Kyagulanyi yandibadde nga y'omu ngali mu parliament Katikkiro kyateese ekyo ekiteeso ayagala runners up second runners up ajje mu parliament ebirowoozo bye bisobola okuba nga nabyo biwulirwa bye yali agala era kati Ssenyonyi byakola si yabikola because kankuwe mulimu abantu bolaba kati omusajja omukulu oyo alina n'abazzukulu ku ggwanga eno yebalaba so ekintu ekyo kirimu bubi ki opposition leader okuba nga alondebuddwa mu babaka nga si kibiina ekirinayo abaka bangi nti ekimusindisa anti kati ekirimu kiri bwe kiti bw'ogamba olonde nkulageyo essaawa zino NRM yekyasinza abaki yeyina ababaka bayitire babaka bina ate ga si NRM yokka ina bana abekyusa wulira si NRM yokka mulimu n'abaposition nga ba NRM nga bengamba abo okategedde olabye omusajja akunganya emikono gyani sinkasi gundi Theodore Sakikubo okulwanako yalwanye wakuloza eki okufuna emikono kyakizaali kyawe abana batuka n'omuganda katuleke kati webagamba nti balonde kitegeeza ogenda kulonda NRM kitegeeza ne Lopa agenda kuba wa NRM kyokka ate yandibadde Lopa so mu mbeera eyo oyinza okulondera mu Kagabo bayinza okusindikawo Kagabo nkugambe afu NRM afu Piero tusokwasanga Kagabo either Kagabo oba Mpuuga ng'ali awo afu MP afu NRM katola musajja rich oyo olumu okweta gundi eyo bagge odileta kumuseze bamuwade ali mu billion kati lumu yeyita wadde banange basoma ne banyama nyongera okubabuuzaako mwebale nnyo kubanga omuntu goberera yazanye toyanseeke Matimba Moses nta bulijjo none hajati wa Kenzo Wawita Febe Nasoro gwendi naye nebyo byali bituufu. Kone Febe na ulyanga yakyogera. Kaddo kachino kakyogere.
mayinza njogera mazima ate bwe njogera mazima abantu ne bakola kine banyiiga abakeze kati Lawrence ga mu family munda mu family yo mulimu okutte na hasimulule embozi kati Nyamutola agenda okujja ngode Febe Naswali ne Kenzo nga Kenzo Rema yakamala okugenda oba bali bonna Kenzo yagala Febe Nasolo nga ne Rema wali okuba njinjo no bai beto tukuba Leka njogera mazima. Oba Rema ya competition ya Febe Nasolo. Leka njogera mazima. Bebya njogera mazima. Kwata wano. Atuneno kati ko gabe bigamo bino. Kenzo yagala nnyo. Ebya njogera mazima ate ayagala abantu bawa amazima. Nzoba Kenzo anyigira kole. Oba Febe anyigira kole kitugaleke kati ako. Ensoje bosiza hane baba. Bani metukolera abantu. Tukolera abantu. Tukira abantu bagala information. Kati jindeeta kali Febe Nasolo hajati wa Kenzo kali kadare Febe atali mu era eseze ya soko muwa nga federation ya kisoka na mamilioni 5 era sadda Kenzo endala kale tuveye kale webale nyondi ne Sematima Moses Swaswa tutunolide ensonga era tugenda kudamu tuogere ku nsonga za nyingi nyogamba utya akasati kamanyi akasati kamanyi nenga kyekiriwo eni mugana wa bagamba ky'abantu baku MB ya MB tuli ku MB hotel MB yamanyi bade nsaba bajenga batu wage tulinawo sauna wano ku MB tulina rooms ennungi abaziyite ebisenge by'abagenyi ebisenge by'abagenyi biri ku mutindo era bananga abali ebola ya mujje mubenga mutuwagira akamasomyewo mu Uganda ononya wakujja ng'owummulira ononya wogenda oyote ononya ekyoto kirungi wekiriya abayibi babeerawo Febe Nasolo bamulabi ya ne King Sarge ate okujja najja n'abeerawo King Saha ajja n'abaawo n'abayibi abalala bangi naye nsaba mbasomere ku namba y'essimu eri 0707 20 74 13 0707 20 13 ya mukwe ku namba eyo mujja no ku MB walumirwa obulamu ya okay kale biki byatuse ku president wo batagala mutta ate kye bakoze kikyamu kubanga Kagame ebigambo oyo omusajja si yaleeta ono yaleeta kati omusajja omulaba bagezaako obijiko ebyalwa bali bagala mutira alwa kasita bamulemu omu ku baalwa ne mu campaign waliwo bagezaako so nuclear stability yakwata ono munamawulire Ashraf Kasimi yes so n'omuntu esazi n'okubaguteka ali mu America ka element yes ali mu America bali mu jjanjaba azenda asimatuka enfunda nyingi nnyo nani kati bwe nti baswa mutta omanyi lwaki bwe tuyinza n'okwesanga olwaleero nga Yesu yajja kankiddemu nkyogere tuyinza n'okwesanga nga Yesu yajja ng'ali mbuuza ng'aliwa ali mu Bobi Wine ng'ate bw'oyagala otama sigambe nti Yesu bwankwate bulungi era simusiiba owulira Yesu bwe yajja bwe yali ajja yayita mwana emirembe giri yayita mwana okuzaalibwa yakola ati yazita mu mukyala Mariyamu Mary mother of Jesus n'azaalibwa n'akula n'afuna abayigirizwa n'atandika okubuulira enjiri n'afa n'akomererwa n'ateekwa ku musaalaba n'aziikibwa ate n'azuukira bafu bwe yagamba n'agamba n'atera okukola ki okugenda n'atera okudda yakisuubiza ekyo n'atusuubiza yagamba atya n'atera okudda era ndaga nti mu biro ebyo wajja kuba ebintu ebyewuunyisa nga ki n'agamba wajja kuba ebisiyaga wajja kuba kino na kino waliwo abagenda okuba n'abasumba abagenda okwefuna abannabbi babuki nga bannabbi naye babuki kati obalaba omuli Bujingo nabbi w'obulimba nkusomera bannabbi b'obulimba kyoyagala bankireke ate kumanyi ate ndalabayo toyagala njogere mazima
bana bebe muri mwani bujingo njogera abalala ani omulala tukome kwoyo naye abalala basi kakati buliza ebigambo bino kyekasa kugamba muganda wange nti kino tukize tukole kitugaane omanyize nakkiriza oba banzita ne banzita ekyo nakikiriza oyo omusajja omulaba nekyali takimanyi Bobi Wine and by the government teyasubira ku musajja oyo teyamutegeera nti agenda kujja atya babalaba nga omunyi wenjaga and by the Katonda takozesa abantu bali bulungi abo tebatakola kitamanyi Katonda Bible egamba nti ajja omwavu mufuufu namukuza n'abalangi abo tebakitegeera Katonda tajja muntu nti amugje wali mugundi mubalangira ajja amugamba nti beera ki oyo omusajja Bobi Wine abo tebamutegeera naye gavumenti yamukola ki omanyi lwaki olwaleesente abayimbi balidde sente olwaleero enzo mumuli n'abo bafudde presidential advisors naye nga bwebalaba nga binyi tebategeera naye gavumenti ebakola ki basaza kuwoza katuyandise mu ttaka bwe kiri buusa lwaki bakijja ku Bobi Wine nkiddemu bulungi okitegeere kitaani ngezako ogamba bwenki Bobi Wine tebamutegeera luli wabula bwe yajja nakola bye yakola kade sawa zino abafukidde ekiki akanjamu ki mu ngatto waliwo kye bayita after effect edda munja kuwa ekyokulabirako olutalo lwali Japan sematalo oyo bagamba nti olutalo olwo era gwa abantu batandika okuzaala abaana batategerekeka abaana ab'ebitundu nabakubezigundi sematalo yali Nagasaki kakati olwadde ekintu ekyo bwe kibaawo waliwo ebintu ebibaawo after ekintu ekyo kyogezako okunywa Bobi Wine effect webale musajja bwe wasoma so Bobi Wine effect kati yebatawanya yeeyo waliwo abantu abagamba nti bebezimbira Bobi Wine kakubuza ekibuuzo Bobi Wine effect mamule ekintu kino kankikugambe nkyedda twalowoozanga nti omuntu okubanga osomye nnyo kwe kutegeera buli kimu ge magezi kwe kufuna na buli kimu kyonna olwaleero mu gavumenti eno abanene abali mu gavumenti tebakola ki kibaita omuntu okubanga oli presidential advisor omuwabuzi wa president olina okubanga okoze eki mpaayo ku bawabuzi esaawa zino abali current abasomyi abawabuzi bangi abamu tetubamanyi kale kamba kuweeyo omuwabuzi gwe tusooka esaawa zino ali current bamwitani Eddie Kenzo yakuba mupiiki ayina we yagambira simanyi nakoma simanyi P3 primary simanyi biki nekoma senior force simanyi biki academically simanyi biki kagattagatta bigatte ayina awo nawe yatwigiriza okusevinga ofuna 14 sevinga ako kakaaga yako mu kitundu yani tukajukira ako byonna byomerwa Jesus byonna byega bitu nenga yani Eddie Kenzo omuwabuzi wa president kusonga za bitone senior uchaman yakama mwechi ewa ghetto youth simanyi bibye yakama mwesifo amwanyoko ani ajute anafika ajute yakama mwechi yasoma yalimu P1 mwanyinaze ayina ki ayina figa ekoze etya figa judde mwogera biki figa ekoze etya figa judde mwanyinaze musimti mwogera biki kya Bobi Wine okubanga yakubiddwa poliisi egambye mbu bamukubye kati ya gas canister naye of course kyonna kye bamukoze bakoze bubi lwaki baba bagenda maaso n'okubanga bakola ebyo ebikolwa byebiti nedda kakati ensonga erimu ekisooka abakikoze tebaagala gavumenti abasirikale ng'ate bakozi ba gavumenti puliza abasekede bangi n'abalimu ne baministers bangi tebaagala Museveni nkiddemu abasirikale bangi
ne ba ministers bangi nti abaagalani nga tebaagala Museveni. Yes, bamukoowa kwakibe nti aba NRM bangi nnyo nga bakuwa Museveni. And by the way kimanyi olwaleero Museveni si yafuga byonna gw'obingamba. Kankyogere nze nkubuulira amazima ate gwati gw'obitya nze nja byogera banzita bakole ki kubanga toyinza kukwata kintu bwe kityo kino kinno kankiddemu nkyogere mulye ssente z'abayiwi b'omusolo muzirye amalwaliro mugalye obulira nekiteezi byonna mubikole byonna temukwata ku Bobi Wine anti kati mulaba kyebayita trigger ejjakola ki gavumenti anti alaba kino kankiddemu kikugambe muganda wange tetwalina opposition entuufu tetwagiina twalina bewuliza bonna bali bakwatagana ne gavumenti. Opposition entuufu ye Bobi Wine ye true opposition. Yes, emyaka gyonna gye tumaze tetufunangako opposition entuufu. Bobi Wine akigiyeyo bulungi. Era Bobi Wine webale kujja taata gwe watubikula amaaso ne tutegera kye bayita because abasinga bonna betwayozanga aba opposition nga basiba amataayi ba Lukwago. Gomanyize ngejje nayagala Lukwago. Gomanyize ngejje nayagala Mathias Mpuuga. Nama natuba bitano. Gwe tumanyi bitano gomanyize ze yabba. Fe twamanya bitano. Gomanyi byabba. Lukwago, Elias Lukwago. Omanyi byatubbye. Banyigeze nze njogera mazima. So ono yo opposition ne babesije bonna. So bano okujjayo emundu okumukuba amasasi oba kyonna kye bamukubye bagezaako tebaagala gavumenti. Anti wuliriza ababikoze bate basobiko because kubota Bobi Wine because omusajja omulaba agezaako okumuttira egundi Arua. Bobi Wine bw'afayinza okuviraho gavumenti eno okugwa. Mukama Katonda y'omusa era kino kankibagambe mutte Bobi Wine mulabe. Linza kuba ekubo erinzo batwala. Mama ze fudde nze Katonda wange. Mkwate ku Bobi Wine mutte mulabe. Ate kino kye bakoze ko obukozi. Bamutte olabe. Bamutte busi olabe. Jesi kyonna olaba gwe njaka otandika okulaba. And by the way kino kaki kugamba olwaleero okimanyi Bobi Wine yakyawandidde gavumenti eno mbuuza otya etya agamba abantu temwekalakaasa terufunako opposition alina abantu omuntu yagamba temwekalakaasa mukolebwe muti enkyakeere katwala nti ali mu ddwaliro oba yavudde noba yavuddeyo bamusibudde kati agambe bugambe akomandinge agambe naye badde banzita nti oyo omusajja bamukwate nkutidde anti yini ne gavumenti eno etya omusajja oyo ogambye yo opposition entuufu y'omutuufu lwaki omusirikale yabadde ajjayo emmundu babajjayo kati ogiko omusajja yabadde ajja kaliva kode yabadde kanyama because bakozesa actually teyabadde mundu bakozesa bagita gas launcher onkiyita ntya gas launcher mwemba nkiyita mu luzungu kyebamukubisiza waliwo omulala yadde aze n'emmundu omusirikale n'amukwata oba akalabe ka video ekivubuka ekyadde mu kyambalo ky'ebibombula najja namukola ki namuzza emabega naye nga tokikola oyo yagamba shoot him kaguni wakawulidde oyo muto olabe oyo akyatika oyo omusajja oyo akyatika muto olabe anti kugambye n'ensonga nagiraba nga eyo yeefudde gwe muto olabe bamukole bwe buti tugambe nti afudde Mukama Katonda ogenda okukkiriza ensi and by the way kyemwakoze maybe badde bandoza batesitinga oyo omusajja temugezako ne mundesitinga gavumenti bayinza okwetesitingira mama ulutamaguzi yagambye nti ne bagezaako okumuta emiga gyonna gigula omusaayi kino kakigamba abantu mwenna bali mu powers oyo omusajja actually mwe mubasinga omuprotectinga anti kugambye nabwafe omusujja
ne babanga alwadde bulwazi katogala ati asokulwa because muntu asokulwa ekirwadde kyonna temujja kukkiriza mama ne bwaffe ekirwadde kirala kyonna ate tugenda bikiriza nti yalwadde ekirwadde kino oyo kugambye yo opposition gwe tulina omutuufu tetubangako ne opposition nga ddi bwe twagifunako Besigye gwe twalowooza nga talina position somanyi biki ndowooza olaba bye bakola tugenda okumanya kati y'omu bano bamawu ate be bali mu gavumenti bakola biki naye nyinini bagundi simanyi bananda mafabi olwabirabye batasono abasajja bwe twafunanga bwe twalowooza nga tubaagala bakusimanyi Erias Lukwago embwa z'amalika ezo gwe mugezeeko era kino kyabalaze temugeza and by the way okuba bakikoze kututestinga amaanyi gamwe nti bakyaliwo temugeza and era kino kikankisabe abantu abali mu gavumenti oyo omusajja Kyagulanyi mpunkumbi anti kugambye nawalala omusujja ne gumutta tugenda kugeza ti musujja gwe gumukoze ekyo ebyaddala tetugenda kugeza nti musujja gwe gumusse nkugambye nawalala akagere ne bwalala nsigo ntimanyi nsigo yakola bwati simanyi neyemusse mukati ogenda bikkiriza era ekintu ekyo kyemwakoze olaba nabadde ku live nga ndaba waliwo omuvuka yadagamba bannange pulezidenti waffe bamututte ensambya naye baagala kumuwa nze nabadde nabaddeyo wala nabadde ne Babura nabaddeyo mbitegeera Mukama Katonda wange nagambye Mukama kiki kino nagambye Mukama kiki kino gye twabaddeyo okubuulira amazima anti gye twabadde Babura asobola okugamba ekyabaddeyo kino kankyogede bambi kubanga batuuze n'okulaza Kanyama wamulabye simanye Kanyama yafunye gundi ne batogana wa polisi omulala simanye abadde akute gundi anti bajja ate tuli gundi era mbi era kino kakibagamba olwaleero biri byali byadda tuli mu era mbi kamera zonna bweziri Besigye babeererawo tebabagezaako kubakwasa so okujjako olumu alina yitwe bwana kiyakola okukuba tiyagase ku mmotoka ya Besigye naye Bobi nga bamugezamu Besigye nennyini bonna bali mu geemu nkubuza ekimbuuza lwaki Kyagulanyi bwe yajja mu opposition bamugaana ki ebivulu bye ne babistoping si yali bizinensi ye mulimu Bobi gundi ani Besigye terina petrol stations gye bayitaga zitoto yazirina bwere mugundi yonna nebyakola tezakolanga lwaki tebaziggala bati tebalina maanyi gaziggala omugenzi yakolanga bwati yali ani tamani mirundi so ono opposition mulala muko y'omutuufu gwe tuyina ababaka abali mu parliament era kino kankibagamba olwaleero oba munzita manyi gyogera mazima amanyi munange nensi tegenda gibeera mu bbanga lyonna kuba si yaffe eno ensi si yaffe ababaka baagala kulonda nno gundi waabwe ropu ng'alondebwa bulondebwa anti gwe balese because anti kati jogera kyeki nagamba nti gavumenti ekwata bano abasajja byengamba mbuze kozesa baani opposition lumu si yalese gundi eyo mubaka we Mityana ali yali ampise nako lumu yes ebusunju yampita ebusunju ayagala kyati ne mu abayimbi n'ebirala byonna ngandoza kirimu amagezi and by the way lawyer ate lawyer atatuukiridde taina ngenda bizuula ate bwentale kukuwa byafaayo bya lumu mufere afere mufere lumu mufere we busunju yabba abantu be mu kyalo byonna bannababba bwentaka okuddira lumu we Mityana busunju ebusunju genda Sakanyonyi oyo omusajja mufere ayinawo okyawe Sakanyonyi bingi nnyo byakolakola nnyo nga talimba abantu nkugambye oyo lumu muyaye nnyo mufere taata otunadda nja kugamba kyebayita lumu because era nabadde si surprised as in okuleeta gundi eyo ebbago yaleese lyokola ki kyagala okuleeta mbu opposition leader alondebwe bulondebwa mu parliament yes ate era amukozesa ye gundi mpuuga
anti Mpuuga yasooka n'aleeta y'okwewaabira omusango ne yeewaabira n'akola atya ne yeewangula yennyini awangula gate yakoze eki yeewaabira n'awangula balwanyisa bw'oba olwanyisa Ssenyonyi oba olwanyisa Kyagulanyi kankiddemu bw'oba olwanyisa Ssenyonyi olwanyisa ani kugamba ekigambo kino edda mu biseera biri ebyedda ebyakawo nga Ssemwogerere bwe wawangulwanga wagendanga mu parliament nga gwe leader of opposition gwokimanyi essaawa zino nti Kyagulanyi yandibadde nga y'omu ngali mu parliament Katikkiro kyateese ekyo ekiteeso ayagala runners up second runners up ajje mu parliament ebirowoozo bye bisobola okubanga nabyo biwulirwa byali agala era kati Ssenyonyi byakola si yabikola biro bateekayo bye bagamba bikiri n'ebirala byonna abayita Ssenyonyi tasalangawo batansoka Ssenyonyi agamba bw'ati Musimanyi n'agamba batowa order tekisoboka okwata abantu neweebuuza nabo ekyeggulu mate mulina okutuula ne mugamba n'ekyeggulu njayo kyabadde mu pulaani genda kubba kuteekawo opposition teyagala bantu begundi b'engulu okategedde because already bategedde nti bano wulira bategedde tebagenda kukeza gendawa because of course bagenzeko na sente ya muki yamwe omusolo kati of course ng'omuntu opposition yategeera tesobola kukwata ekkuba ekoleki kati ne bateekawo kagundi ako nga balaga nti opposition teyagala abantu baawa b'engulu kubanga Kyagulanyi maaso ga bamuteekako ekintu kigamba mbwe ab'engulu tebamukola ki tebamwagala bwe yagenda engulu gundi walaba ye byakola ki nakikuba otegedde gundi ye eriwo kati bakozesa opposition kati opposition bakozesa be bano balumu bakazi be Bashir n'abantu abalala because tebakyalina nsa ate omusajja oyo atategeere yembwa kazi be Bashir namuzanyisako firimu because yalinga mu art babedi ate yabedi ye oba yitegana kumuwa butwa mukama nsonyiwe mulimu omuntu bwetekanga betaka oba kubawa butwa naye bafa nomanya nti bakoze eki bavuddewo butwa tubalekere tubatta naye jasi tutegere butegeeza ntegeera yaabwe sigamba nengamba tuba beetaaga because kankule mulimu abantu bolaba kati omusajja omukulu oyo alina n'abazzukulu ku ggwanga eno yebalaba so ekintu ekyo kirimu bubi ki opposition leader okuba nga alondebuddwa mu babaka nga si kibiina ekirinayo abaka bangi nti ekimusindisa anti kati ekirimu kiri bwe kiti bw'ogamba olonde nkulagayo essaawa zino NRM yekyasinza abaki yeyina ababaka bayitire babaka bina ate ga si NRM yokka wulira si NRM yokka mulimu n'abaposition nga ba NRM okategedde olabye omusajja akuŋŋanya emikono egyani sinkasi gundi Theodore Sakikubo okulwana kwe yalwanye wakulokoza eki okufuna emikono kikyali kyabwe abo ne batuuka n'omugaano gatuleke kati webagamba nti balonde kitegeeza ogenda kulonda NRM kitegeeza ne Lopa agenda kuba wa NRM kyokka ate yandibadde Lopa so mu mbeera eyo bayinza okulondera mu Kagabo bayinza okusindikawo Kagabo nkugambe afu NRM afu Piero tusokwasanga Kagabo either Kagabo oba Mpuuga ng'ali awo afu MP afu NRM kati omusajja oyo olumu okuleeta gundi eyo bagge eyo odireeta kumuseze bamuwadde ali mu billion kati lumu yeyita wa DP eya Mau yagenda mu gavumenti DP ekyaliwo tetulina DP tetulina FDC ekibiina kyetulina bakita NUP anbaga kyobola omusajja agamba NUP nayo si kiki tulina people power manyi g'abantu ebiina by'obufuzi tebiriiwo naawe so Lopu alina sigala nga alondebwa Lopu alondebwa bwati Lopu naye ate babagamba baba balonda Lopu kireza tulonde ne kati ne prime minister tulonde ne government chief kubeteka abagwa mu category yes
opposition webe kubanga oyo Nabbanja yakikira government muki mu parliament kuba Museveni tasobola kujja mu parliament kitegeeza ne Bobi Wine tasobola kujja mu ki mu parliament alina kuteeka yaani Ssenyonyi oba Loopu omutategeera so kitegeera Bobi Wine tasobola kujja mu parliament alina teeka yaani alina kuteekayo Loopu Ssenyonyi ebyakola ne byayogera byonna si yabyogera wulira Ssenyonyi byayogera na kimu kyakola si yabikola ani abikola ekibiina ne president wakyo Kyagulanyi Nabbanja byakola na kimu kyonna kyakola ani abikola president Museveni ne NRM so bw'ogamba nti Loopu alondebwe ne prime minister alondebwe nanti era kijja sigala nga balondera era ba NRM ge basigadde bakifunamu kubanga ojja kuba akalulu NRM naye ebayambeko okulonda anti abati kisoboka tosobola kulonda Loopu lwaki bagamba nti ekibiina eky'ebyobufuzi ekisingayo ababaka abangi kirina okulonda ani because nkugambye ekigambo kino Kawanga Ssemwogerere mu 1994 bwe yali gundi n'agenda mu parliament obijjukira yewangula ne bamukola kino bamubba nkalo ka kinaana yes abetegeka basobola bitegeera olwaleero Bobi Wine singa mu nkola entuufu erimu amateeka mu Uganda gye tulimu ngirimu amateeka Bobi Wine kimanyi ali singa ali mu parliament kituufu olwansonga omuleka n'omugamba nti yes ab'ekyadono bakulonda tusooke tugire bakulonze n'ekya president kibereko yadde bakugise na bino alina okukola ki lwaki akwata omuntu oyo amuteekeyo Ssenyonyi si yayogera lwakuba nti ne bano Bassenyonyi bwe bagenda oba bano ba Loopu bwe bagenda nabo bafuna amaki amaanyi ne bafuna that ego tukiyita ego mu luzungu ego mu Luganda bakiyita batya yes naye nayalabanga waki amaanyi tebandibaddeyo Kyagulanyi singa yakula oludda olukola ki ku bantu abategeera naye mu ensi gye tulimu kyobala mu South Africa bw'oba nga bakuwanga ogwe olina okukola ki eyaddanga namba 2 olina okuba mu parliament genda kinoonyerezeeko ndaba ne Kenya Raila Odinga mulaba akolera kumpi mu government weebale Kyagulanyi yandibadde ng'olwedde ali mu parliament nga mwali nga taazoganya actually South Africa ale ekyokusoganya wulira kigambo kino ekyokusoganya oba tozoganya oba ozibula amaaso g'abano abali mu buki mu buyinza kankiddemu kikankikugambe buli oba ne opponent akuzibula amaki amaaso anti waliwo byoti okukola noga nti ate ono waliwo akola ki andaba kuba akafaananyi tulonze omuntu nga ye Loopu ate akologa ne gavumenti tuba tugenze kufa nze nkuba akafaananyi nga tulonze Kagabo yajjanga wa Nuupu naye wa NRM olumu aba NRM olumu aba wa Piero olumu aba wa Nuupu kati kuba akafaananyi nga ye Loopu waffe ono omusajja wani ono weno ow'enjeru Jime olumu aba wa Nuupu olumu aba wa Piero ibajira bali kibiina Piero muchere Pirao olumu aba wa NRM Pirao ku mikolo gya NRM abeerayo ne Pirao neja ku Pirao abaayo ate mu Nuupu tabaye ate nga Nuupu yamusinika kati nga yegwe mulonze ngayo kati Uganda ebegenda wa operation ebivuddewo era tote tuna ebyaddala tekisoboka kiriza okole ki ogane era that's why nakugambe position gye tuyina ye Bobi Wine ye opposition omutuufu tetubulira tetufunangako opposition kale era that's why Museveni olwaleero emyaka gyonna yalafunyeko pressure ngeno gyalina ku Bobi Wine tukkiriza lwali tuwunzikire wano akadde katensokola katukwata mpola mpola njagala okubebaza abatugoberedde abatu subscribingako abatulikinga abatukomentingako
mwebale nnyo mwebalire ddala Ssematalo Swaswa gwe tutambudde nayo olunaku olwaleero era nga nja kubasaba atanaba kubanga subscribinga o subscribinge o likinge o commentinge nawe alina business osobola okubanga otukubira ku namba kati 0701827363 ogambe njala munnangire business yange bwe tune tujja kubanga tukulangira mukadde Najemba Nakirijja okuva UK nkutumiddeko nnyo webalire ddala jjajja mukadde Nakirijja kutumiddeko nnyo kuva Bungereza n'abala mwenna mikwano gyaffe abatuweereza obubaka era era abatukola ki abatambula naffe mu mbeera zonna mwebale nnyo mwebadde Mukama Katonda abatukuumire musule bulungi era musibe bulungi mwedaba